Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukutu gaggadde ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo ate naawe atanaba kubanga osubscribinga sijjako wakujjukiza na kusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga ate ensonga yonna ku mukutu ogwa Red Zone TV nga tukutuusaako amawulire. Omukulu amanyiddwa nga Honorable Sserukenya David ono ng'akiikirira Makindye Ssaabagabo ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform azizza omuliro ewa Honorable Medard Lubega Sseggona. Jjukira nva kuwa mawulire awo era ndowooza ye update ekyasembyeyo eri recent nga Honorable Sseggona yasinziddeeyo mu constituency gy'akiikirira Busiro East mu kitundu ekimu nalabye ne Mathias Walukaga yabaddewo ng'ayogera ebigambo ebitiisatiisa ng'ayogera ebigambo ebivvoola ng'ayogera ebigambo ebikkakkanya ku nsonga ey'omubaka Theodore Ssekikubo gye yaleeta ey'okubeera nti ababaka ba Parliament balina okubeera nga basayininga ku petition ey'okujja oba okusenshalinga ba commissioners abana okuli Mathias Mpuuga Nsamba eyeewa $5,000,000 okuli Esther Afoyochani eyeewa $4,000,000 Prose Akampulira eyeewa $4,000,000 ne omusajja oli omulala amanyiddwa nga Solomon Serwanyi eyeewa naye $4,000,000 nga zonna omugatte zaakola akawumbi kalamba n'obukadde 700. Kaakati omubaka Honorable David Sserukenya ono nga y'omu ku babaka abakyayimiridde ku mazima, y'omu ku babaka abali loyo eri ekibiina ekya National Unity Platform, abali loyo eri abantu baabwe abaabasindika era nga yakiikirira Makindye Ssaabagabo. Agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ateekayo ensonga n'agamba olimba Honorable Sseggona olimba, tetuteesangako Parliament temugituulamu mwekka mwe mwagala kuwolereza Mpuuga wammwe naye ng'ekituufu mulabika muli babbi mwenna kubanga bw'owolereza omubbi naawe obeera mubbi. Medard Lubega Sseggona amutegeezeza nti olimba muganda wange, Parliament temugituulamu mwekka naye mmwe lwaki mugamba nti ate twateesa akasiimo kano muleete obujulizi. Honorable David Sserukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo mu Parliament eno e11 ku kkaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo akabinja akaabamu ku babaka nga naddala abaava mu kyoyinza okuyita DP Block. Eno nga DP Block si kibiina, si kisinde, tekitegeerekekera tekinnyonnyolwa. DP Block terina kkaadi nti oba waliwo omuntu ali mu Parliament ng'ali ku kkaadi ya DP Block. Naye abantu bonna abalina enzikiriza efaanagana abali mu kintu ekyo bonna bayimiridde ku mugongo gwa Mathias Mpuuga basimbye Nakakongo era bo bagamba tetugenda kukkakkana ate era tetujja kusayininga. Abasinga obungi ku bano ng'oggyeko Joyce Baagala Ntwatwa oyo amanyiddwa, ng'oggyeko Honorable Abedi Bwanika oyo naye amanyiddwa, Dokita Omugalatiya Party President ow'ekibiina kya PDP. Abasinga obungi kye bagamba mbu bandibanga kye bakyusizza erinnya nga kye bagenda okulangirira Mathias Mpuuga nga Party President. Ebyo tetunnabifunira tetunnabikakasa bwe binaba bizze tujja kubanga tubikuwa. Honorable Abedi Bwanika, Honorable Joyce Baagala n'ababaka abalala bangi kati nno okuba n'okwegaseeko bano wammanga. Kuliko Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda oyo ye yakalambidde era yakyogereddewo olunywe nti nze Ssemujju tekiriiyo okulaba nga nze omuganda ate ndi ku muganda munnange gwe nsayiningira ababe nga bamufulumya mu office ey'obwa commissioner. Ku bano ng'oggyeko Honorable Ssemujju Nganda ate kuliko kwegaseeko omulala ono naye DP Block product Buganda yazimba product bamuyita Medard Lubega Sseggona ono nga naye singa sikaali ya kibiina kya NUP amazima gali nti okudda kwe mu Parliament kwali kutono. Yasinzidde mu constituency gy'asikira Bannabusiro n'abategeeza nti nze sijja kukwata mukono gwange nguteeke ku kiwandiiko ekyo, sisobola kusenshalinga Mpuuga kubanga ebyo bya kisiru. Era mu njogera eyo Sseggona abadde nga ategeeza nti abasayininze ku kipapula ekyo basiru kubanga yagambye ebyo bya kisiru, sisobola kubeera nga mbisayininga kubanga nze nasoma. Ssemujju Nganda ye yagambye sisobola kubeera nga mbisayininga kubanga Mpuuga mukwano gwange. Kati nno bano bombi era ne beegatta wamu ne bagamba nti ne zino ssente ensonga lwaki endala tetujja kusayininga ne zino ssente zennyini ze mwogerako abantu bano baazeewa mu mateeka wadde baazeegabira naye zaali mu mateeka nti era ffe Parliament ffe twatuula wansi ne tubeera nga tuyisa ekintu kino, ssente ffe twaziyisa mu budget nga mweziri. Honorable David Sserukenya ono nga ye mubaka akiikirira Makindye Ssaabagabo kwe kukwata olukomo n'agenda ku mukutu gwe oba emikutu gye egy'enjawulo n'ategeeza Medard Lubega Sseggona n'ategeeza omusajja ono akiikirira Kira municipality gw'olaba awo
n'ategeeza n'ababaka bonna abayimiridde wamu na bano nga bategeeza nti bo tebagenda kusayininga kubanga ssente Parliament yaziyisa. Kakati luno lujja kuba lutalo. Abali ku sayidi esayininga bagamba bw'otasayininga oba wagidde obuli bw'enguzi. Abantu bo ogenda bagamba ki? Abantu bo wabatuma bakutuma kubakiikirira ku lyanguzi oba bakutuma kubakiikirira mu nsonga zibagattako. Kati waliwo ate akabondo k'abano bo bagamba ffe tetugenda kusayininga. Abamu bagamba temugenda tutiisatiisa na kaadi, abalala bagamba etteeka lyakkiriza ssente zino okubeera nga ziyisibwa. Kakati omubaka oyo gw'olaba ku screen yo amanyiddwa nga Honorable David Sserukenya, ono nga ye akyali ku sayidi y'ekibiina ekya National Unity Platform, akyali ku sayidi y'abantu, akyakkiriza nti ekyamazima ekikolwa kye twakola si kirungi nnyo. Honorable David Sserukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo nga bwe nkugambye mu Parliament ey'e11 ku kaadi y'ekibiina kya NUP, agenze ku mukutu gwe gwa Facebook nga bwe nkugambye n'emikutu emirala, era ye talina bigambo biwoomu eri Mathias Mpuuga, eri Ahmed Lubega Sseggona abagaanye okusayininga n'ababaka abalala abagaanye okusayininga. Sseggona agamba mu Parliament temutuulamu mwekka, tolina bw'oŋŋamba nti mwayisa etteeka lino, mwayisa ssente zino ffe nga tetuzimanyi, muleete obujulizi obulaga nti ssente zino twaziyisa kubanga mu Parliament ffenna tubeeramu. Mu Parliament temubeeramu mwekka. Kati engeri gye mutabeeramu mwekka kijja kitya nti ate mmwe mwekka abagamba nti ssente zaayisibwa? Kubanga ssente mwaziyisa, mutuwe obujulizi, mutuwe obukakafu. Honorable David Sserukenya ebigambo byabadde asaba bano babuulire, mutuwe obukakafu nti ddala ssente twaziyisa kubanga naffe tubeerayo, naffe tubaamu nga tutudde, era ensonga tuba tuzigoberera, bwe biba biteeso tubireeta, bwe ziba motion tuzireeta. Kati mutubuulire mwayita mutteeka ki nga muyisa ssente zino, era mwaziyisa ddi bassebo ffe gye tukyali? Mwaziyisa ddi ssente ezo ffe gye tutaali? Honorable David Sserukenya bw'atyo bw'ategeezezza. Bwe nti bwe nsazeewo okuba nga nkutuusaako ate embeera eno, Honorable David Sserukenya ng'asinziira ku mikutu gye egy'enjawulo n'ategeeza abantu bano n'abagamba temugenda kutulimba, muli basajja babbi, ssente mwazibba, mukkirize nti ssente mwazibba, embeera ebeere ng'etambula nga bw'erina okutambula, Bannayuganda bafune obwenkanya n'obuweereza bwe babadde babasuubiramu mwenna, kubanga tosobola kugamba nti mmwe mwayisa ssente ate ffe nga tetukimanyiko nti mwaziyisa. Mukkirize nti muli babbi, era mukkirize nti omusajja yalya ssente emiliyoni 5 ne banne bali abaalya emiliyoni 4, era ffe tetugenda kutuula paka nga tumaze okubeera nga tubasenshalinga. Sserukenya David yateeka omukono ku petition eno, Honorable Betty Namboze Bakireke yateeka omukono ku petition eno, n'ababaka abasinga obungi abateeka signature zaabwe ku petition eno. Honorable Ahmed Lubega Sseggona yavuddeyo n'ategeeza nti abo engeri gyayogeddemu ndozadde ategeeza nti abo basiru, kubanga yagambye ebyo bya kisiru, ate nze sisobola kusayininga ku bintu bya kisiru. Essente zayita mu mateeka n'ebigambo ebirala nga bwe wabiwulidde nabikuwadde bulungi nnyo. Webale kubanga okyatugoberera, tuwuliziganye. Nsazeewo leero okuweereza bwe nti eddoboozi liyinza okuba si ddungi olwa background olw'ensonga nti tufunyeemukko okutataaganyizibwamu obulime baffe mu ddakiika si nnyingi nnyo tugenda kuba tutereeza, tuddemu ate tubeere nga tukuweereza nga bwe tulina okuba nga tukuweereza. Webale kubanga okyagoberera.